Kyamatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesa mmola. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira nga omuddu wo owuwo ku bubwo. Baana ba Katonda mwenna, balamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Nnyenye yaffe eya wiiki eno, weeyambe ekigambo kya Katonda olwanyise okutya n'okweterebukamu. Weeyambe ekigambo kya Katonda olwanyise okutya n'okweterebukamu. Nga sinayingira munda wa kigambo ekyo, nsaba baana battu bambi mbasabe wiiki eno ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 lwe lunaku lw'empeza emyaka 10 beddu mu Busaseredooti. Munnange nkyebaliza Omukama. Olunaku olwo nsabye busabi abasobodde okumpera ekitambiro kya mmisa oba sappule, kuba kikolwa kya sappule kakibe kimu. Munnange onneeyongeko mu ssaala nga neebaza Omukama. Mbedde annuŋŋamiza nambise ate naye yabansisinkanya mmwe nsobole okubaweereza bambi. Ke kasonga kulaba ke nsaba ku lunaku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 olwo nnafuna Obusaseredooti nga 2/8/2014. Ate mu bufu bwe bumu nga njagala okukolayo olugendo ekibeho naaba n'abasobodde tutambuleko ffenna. Ate nongera okwebaza Mama Bikira Maria okulaba nti andeze emyaka gino 10 mu Busaseredooti. Kale yabandyagadde tutambuleko ffenna okulamaga ewanyaffe Bikira Maria ekibeho. Tujja kusimbulanga 6 Ogw'omwenda. Tujja kusimbulanga 6 Ogw'omwenda. Osobola okukuba ku namba 0703567924 oba 0788450025 n'omuntu oyo n'akubuulira ku nteekateeka yonna ey'olugendo nga bweri. Obona tebubadde nnyo bukulu ku nsonga eno, tebuli mu munyenye yaffe ya wiiki nga bwe nabagambye. Munyenye yaffe egamba nti weeyambe ekigambo kya Katonda olwanyisa okutya n'okweterebukamu. Simanyi oba abalinga nze muli bameka, simanyi bulungi, abaagala okusukka ku kumanya obumanya ebisuubizo bya Katonda ne mugenda ku ddaala ery'okwolekera gye biri. Simanyi oba muli bameka nga muli ku level yogga nti okay, ebisuubizo bya Katonda bimanyi naye njala kusukkawo njolekere nnumbe ŋŋende gye biri. Kuba byanjawulo. Okumanya ekintu kyanjawulo nnyo. Ate n'okweyamba ekyo ky'omanyi okwolekera gy'oyagala okutuuka. Biri bibiri. Okumanya ekintu ate n'okweyamba ekyo ky'omanyi okwolekera gy'oyagala okutuuka. Omanyi Katonda yamala dda okuteekateeka gy'olina okulaga. Yakikolako dda. Yamala dda okuteekerateekera gy'olina okulaga, w'olina okubeera, emmeeza kw'olina okuliira, b'olina ne by'olina okuwangula. Yabiteekateeka dda. That was divinely arranged long ago. Nkakasa nga bangi mukimanyi nti Katonda yakola ebisuubizo bingi nnyo gye tuli, naye kiri eri ffe okulaba engeri gye tubituukako. Ye yabikola n'abituwa, kati kiri eri ffe okulaba engeri gye tubituukako. Katonda ng'ayogera ne Yoshua yamugamba nti nnina ekifo gye njagala ogende, naye olugendo lugenda kubaamu abalaba abakulu ba mirundi 2. Banange mukimanyi bulungi nti Yoshua, Musa ne bannaabwe nga bwe bava mikono gya Falaawo mu Misiri, Omukama yabajja mu buwaŋŋanguse okwolekera ensi ensuubize, era ne basimbula ne bagenda. Wabula ekyewuunyisa baali basiraanidde mu kkubo.
tuyinza n'okugamba nti baasiraanira mu kkubo. Gye baali balina okuva mu Misiri baavaayo, naye gye baali balaga tebaatuuka, naddala ku kibinja ekyasooka. Gye balina okuvayo baavaayo, naye gye balina okugenda okutuuka tebaatuuka. Obudde bwatuuka, Musa n'atuuka n'okufa nga tatuuse mu nsi nsuubize. Musa avuddewo, Yoshua ayingiddewo. Katonda nga bwe yayogera ne Musa addamu okwogera ne Musa addamu okwogera ne Yoshua. Yamugamba nti nsaba owulirize bulungi ggwe Yoshua era n'obwegendereza. Gy'ogenda gye nkusindika, ogenda kusisinkana abalabe abakulu ba mirundi ebiri. Yamugamba mu Yoshua omutwe ogusooka nti mwana wange ddamu amaanyi, Yoshua ddamu amaanyi era guma omwoyo. N'agenda mu maaso n'amugamba nti totya era toterebukanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi wamu naawe buli gy'onoogendanga yonna. Katonda yatereereza Yoshua ensonga zonna bulungi. Yamugamba nti ogenda, naye kino ky'olina okubeera. Olina okubeera ow'amaanyi era omuvumu. Era n'amugamba kino ky'otalina kubeera. Ngambye yamugamba ky'alina okubeera ne ky'atalina kubeera. Olina kubeera ki? W'amaanyi era muvumu. N'amugamba naye kino ky'otalina kubeera. Tolina kubeera mutiitiizi era muterebusi. Tolina kweterebukamu, tolina kutya. Katonda yali mwerufu era bye yali ayogera tebyali bya kusaaga. Yali tateesa wabula yali alagira. Yamugamba nti have I not commanded you, be strong and courageous. Twetegereze ebigambo bino. Omukama teyagamba Yoshua nti towulira kutya era toterebuka. That don't feel the fear and don't feel towulira kutya era toterebuka. Si yamugamba, yali ali mumugamba nti tokkiriza kutya kubeera kitundu ku bulamu bwo. Era kimanyi nti asobola okuwulira muli okutya n'okuggwamu amaanyi n'okuterebuka nti asobola okuwulira, naye yali amugamba nti tokkiriza kutya kubeera kitundu ku bulamu bwo. Don't identify with fear. Don't let discouragement define you. In other words, he was telling him not to hang around with fear and discouragement. Lwaki Omukama yali agamba Yoshua ebigambo bino era ng'abikkaatiriza? Kubanga yali amutwala wala nga tebyetaagamu kyekyo. Yali amuggula maaso amulage nti abalabe bo si bano Abajebusaiti, si manya Hittite, si manya Abakanaani, nti abo si balabe b'abakulu, wabula omulabe abalabe abakulu abakwekiise mu maaso kutya na kuterebuka. Toba wamwaganya. Omanyi ebyo ebibiri bitambulira wamu, okutya n'okuterebuka. Oli bw'atya kimwanguyira nnyo okuterebuka. Ekyennaku omulabe byombi ebyo abyeyamba nnyo okutunafuya, okutujja ku mulamwa n'okutulemesa okutuuka gye tuteekeddwa okutuuka. Gundi oyo yali mu woofiisi eyo oyo tayinza kunzikiriza kuyitawo. Nze munnange sina bitone byabali, kyova olaba nze sikulaakulana. Anti munnange siri muganda wa gundi, kyova olabanga okwekwasa okw'engeri eyo. Kale singa nafuna visa n'enfuluma eggwanga nandibadde kati ndi wala, naye kati laba bwe ndiko. Tuteekawo obusongasonga lwakuba tetuli kye tulina kubeera, we tulina kubeera nabe tulina kubeera nabo. Tuteekawo obusongasonga lwaki tetuli kye tulina kubeera, we tulina kubeera nabe tulina kubeera nabo. Tuteekawo obusongasonga.
Okwekwasa okw'engeri eyo kuleetebwa ekintu kiri kye bayita okutya. Okutya ne kuzaala okweterebukamu, ate okuterebuka ne kuzaala okuwanika oba okubivaako oba okubita. Olwo ng'owedde ogwereddeyo kasita kitambula bwe kityo. Mikwano gyange tetugenda kuwa butiitiizi mwaganya kutufuukira muziziko. Buli omu kutuuka mu nsi y'endazanyi kuno ku nsi n'erijja bujja. We are not going to succumb to that. Katonda yatuwadde ebisuubizo, nkiddamu, Katonda yatuwadde ebisuubizo, kiri erife okubyeyamba oba obutabyeyamba. Father, nze mbivuddeko, bafamire banneekiiseemu banwanyisa. Father, okusinziira ku ddogo lye baŋŋambye eriri mu bizinesi eno nze mbitadde, wabula okusinziira nze ku butayagaliza n'agatima agabi agali waggulu eyo, obuweereza mbuvuddemu. Yes, olw'okuba Setaani amanyi bulungi ky'oyinza okufuuka, gy'oyinza okutuuka n'ebirungi ebiriyo, akola kyonna ekisoboka okulwanyisa ng'akozesa abantu b'owangaala nabo ne b'okola nabo. Akwambaza omwoyo gw'okutya n'okweterebukamu, akusuuza akayanziko. Kyova olabanga Katonda akuutiridde Yoshua era n'amulabula eri abalaba abo ababiri, okutya n'okweterebukamu. Fear and discouragement. Okumanya obutiitiizi bubi nnyo bwerimbika mu bintu eby'enjawulo nga nze sisaanidde era nze sigwanidde, nze siri mulungi kimala era nze nga bw'olaba saasoma kimala, nze sina bitone nga byabali era siri mugezi nga bali. Bannange, kino nsaba okijje ku nze mukwano gwange olwaleero. Va mu kulwanyisa abantu, okubalemesa, okubaziyiza n'okubakuba enkokola, biveemu. Ekikubonyaabonya kiri kimu, kutya. Fiya yeekubonyaabonya. Singa si butiitiizi tewali nsonga lwaki waaliganya omwana oyo oba omukozi oyo okukozesa ebitone bye olw'obulungi bwa kampani oba obwekereziya. Muli otya nti ate bw'anaakola okunsinga, ate bwe banaamwagala okunsinga, ate bw'anaaganja okunsinga. Ebyo byonna bya butiitiizi, bya bujega. Omukama tugamba gwe nange nti don't fight people, fight fear and discouragement. Martin, don't allow anyone or anybody rob your destiny or your future. Ekisinga okuŋŋumya n'okunsanyusa Katonda bye yagamba Yoswa kyekyo ekiri nti ndi wamu naawe buli gy'onoogendanga yonna. I do love that. Listen to this, my friend. God doesn't leave the building because you are facing hard times. God doesn't leave the building because you are facing hard times. Ekizimbe takivaamu nti kubanga gwe ni muzibu, abantu bakwagaliza tebakwagala, takivaamu. Bwe kibanga Katonda yalwana entalo za Yoshua, nkulayirira ezange awamu n'ezizo agenda kuzirwana, atagenda kukoma kuzirwana bulwanyi, agenda kuziwangula. That is the God I serve. That is the God I serve. Manya buno enjala, manya ennyanja emyufu, manya amazzi gabuze mu ddungu, abalabe obwo temwali kantu. Era Omukama yabukolangako bukozi nga batambula bano Abayisirayiri, yabukolangako ku kkubo, amazzi gabuze ng'abawa, manya waliwo ennyanja mu maaso ng'agiteekamu ekkubo. Obwo temwali kantu. He manages those very well. Wabula obuzibu bwava ku lumbe lwa kutya na kweterebukamu okwali kwabo be yatuma, be yasengula, be yalaga ekkubo. Era olwo olumbe lwe lwaleetera Musa okufa nga tayingidde ensi ensuubize. Fear and discouragement. God is saying that my promises are there.
How you get there is optional. Can I say this again? That my promises are there. How you do get there is optional. Ye mu byonna atukakasa kimu nti nze sigenda kukuleka, sigenda kusuulawo, sigenda kwabulira, naye kiri eri ggwe okutya n'osiraana oba okumalirira n'otuuka gye nakuteekerateekera. Kasita olwanyisa okutya n'okweterebukamu, nze naawe ampuliriza mukwano gwange, buli omu agenda kutuuka mu nsi ye endazaanye. Olwo nno osobola okufuna ekikumi ku nsi n'eyo gye bujja, ensi ogirye n'eggulu oliyingire. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, mwenna abampeera ennyo omukisa bakulu.